I don't do my friend's men. Nino kubanga simanyi mkazi we. Nino kuba newe when mutegeera it doesn't mean that the other one came back. So kati bawange wakukwana for example. Tumanyi muno wange bwotegeera mbu yenzo okulota. You live? No ba utasobola agenda kunsanga waddodo. Omanya eno gye bazungira gye tuzungira gye muyogerera mukolako ne interview. Naye omanyi do you know what has protected me all my life? Abantu bera balaba nga ndi mwasamu nnyo ebedala mwalo yinzo mwe womuvugira mu speed wemuvugira mu speed ayinza okwokyesa ekyo kintu kintaasiza nnyo by the way era nze ne yasamya obukobyo buli gwe nakyawa sokadde mulage kati male mugambe Leanchawa mugambe please kati gaye nkera yanonyo ekyaliwa era ekyaliwa wange yankubya nangamba waayo musajja wamukoze eki musajja nonyeza ntute ku breakfast answer sudangwe balebi chibichi masavu bwakanda kaza bikali kafuluma dda masavu so and now after that jiggy time I felt like I couldn't live without this man. So he was also good. Yeah, I told you already. Owulira mirundi emeka kati ampa yasobola kubeera watali banenga ndabo ononze mchala we era nali ndaba emikolo. You see I'm people who are called the Lulus. I know. Me you'll talk to me now njala be emikolo. I'll see ntusa ndonza nolaba nga tuzadde kati nga ndi mukuli musagamba you want to take the kids at school. For me I'm late for work. I know. I know those things. Yes. Can me tell you I started getting advised. Oyo musajja alabika Illuminati because ebiki nembaga abamikwano waba Illuminati eyasooka okinga yamugamba olaba gwe abana bogendo zala bona tokyazadde bona ngenda basaddaaka n'omwoyo gwo n'ogwa bbaawo n'ogw'ekikakyo I'm not leaving him kati waba Illuminati tugenderaawo yes banjogerera nnyo but now omanya abasajja ababalinamu ku ssente they babira balina abakazi bangi ate nze ebintu nali saabimanyiira kati awo nobeera ng'ogenda ewantu omuntu nakumanyiira ng'alaba naye mwenkana biki ebintu byabeerawo nga bingi abaana ne banvumavuma bankulirako ne WhatsApp group obadde ki even comments are still on my Instagram nga bangamba bansabira omwana nfiire mu lubuto banfe nga nzaala. What are you? Tuli ku baby daddy like ngeza kugamba envuma gye banvumye abantu nga banvumye. The only time I've not returned bivumo is when I was pregnant because it was my first pregnancy and they were busy telling me these things of bagando manyi oba olubuto simanga wosekedde omwana simanga koza tani nawe simanga okola tani nga I've been abusing people now. If I give back someone who has a head like this na bujo nvuma abantu. But let me ask about the abawala bali bakuvuma qualified guy ina center ali promiscuous enamba badijanga wa guy yalekanga abo sine bakeberanga ne bagamba yono ali nze nkugambye nze siyo naye antegeera kozo otijja yeah and then he was also not mukutandika teyali oyo guy mukutandika yali taswa like ngatasobola kubeera around yes ntula mu front seats mpanika amagulu mana wamanira wali nange sikunenya walabira ddala nga gwaliwo a number of men kati mukama akwa yankola bubi spiral acha abantu ntera nnyo okugwa mu mbiza aba events gondi events anai ba manager abo je wesanga ebiseera ebimu emabega maintenance ogira masimanga honorable ngambe no wali ku masasi Jackson esasi no fune chuli mukabina ulijoko badde papa za katiga ogenda yo mpola ngamba ne bali bakugamba ndino ne bakugamba Bambi letani ko ku TikTok Bambi yafuje fire shindwe katika jina la Yesu shindwe I rebuke it in the mighty name of Jesus Christ I rebuke you nani munange ngabakubesa no tebali kubanze film te sajirimu
bali kuba muwala mulala ushindwe nkati notya amasasi era sitya deja naawe bwewabirawo capital omulungi tongamba ebinonsense me ate kati nze kyogamba ojja oba ozze wange oba ozze mu parliament ebyo biba bibi ebyo mu parliament kati njagala kumanya love grows diwe watandika okulaba nga abantu nnyo kati olaba leka nkugambe gwe yajjamu omuliro kati leka nkugambe there are a lot of experiences. I'll even come to the baby daddy part. Naye olaba nze leka nkugambe Dodo nsobola okuvuma n'okaba n'ozirika nga sikubye nga mbadde just nkuvuma buvumi kubanga imba nkuvuma sikukiriza nakuba mu kigambo n'ekya naye obuzibu bwe nnina nsobola oyomberako omuntu ate ebyange bitera nnyo okunnema okitegeera ebyange bitera nnyo okunnema ebyange may I sit inside the house and be nenyombe sendabiramu I don't cry I've been the house ebimu nsolo getting emotional nenkaba ebimu nsolo getting emotional nenkaba naye bwe mbanga ekintu tugeze nga tudde waneeno omuntu n'ava eri n'akumanyira Dodo bampita gyepangise mukwano buza abavumanga liddi awe mabega babu kati ngotandika otya omuvumu mbu yakoze eki ekitegeeza bambi abantu abalowooza nti abawala bano babaagala first of all mbeera temumanyi oba balina abaagalwa that is 1 2 ati tulekerawo okwewolereza nze ne bwemba mmanyi nze mbadde nkwagaza kigwa omwagalwawo beerayo gy'oli women have to banange let me tell you if you as long as siku disrespect nze okitegera ono omukyala muto oba side chick if I've never called you Dodo nenkugamba gwe biki era yaŋŋambe bwati omanyi whatever aba provoking if I've never provoked you ononyaako ki let me enjoy your man because your man in the first place is the one who has been looking yanoonya okitegeera so you don't also believe mbere kyebakuba essimu ne bagamba nti akubidde omukyala essimu nakubira essimu nagava ku bbaawa ngwa nkubidde nogamba nti va ku bbaawa nyinza okugamba wuuno omukwata omwegambire kwanze siina maanyi wuuno mugambe newaba taaliiwo by the waliwo yali ankubiddeko nakingamba nga ekikulu ali mukunaba naye wavayo namugamba kubire bw'omugambe yes because now why are you calling Dodo honestly why are you calling me banange akubira omusajja waabi mugambe nange gwonenya sometimes leka nkugambe babeegaana these men babeegaana oba wabanga akkiriza nga ebiseera ebisinga omukwatidde mu nsobi nategeera ddala nti oli mukyala we nakugamba omanyi let me tell you lwa mwana nenza even no longer sleep there naye nze kati okitegere omukazi anesibako we just talk about the kids nemuweereza fees nze sigendayo nawe n'onyweza ate ebiseera ebisinga sinze mbanywezeza ayinza okuba nga jjajjanyo nga nawe olaba bambi obudde obusinga abumala naawe kati omusajja nga wabanga abeera nange okuva ku makya paka oregula olusi once in a while n'atajja naye ngaennaku kale mu nnaku 7 ng'ennaku 5 nze abeera naye kati nze ntegere ntya nti ebyaddala gwe mukyala wewaka now shows are not doing something right and then women at home who was I telling today balina ebintu ani yabibagamba mbusimanyanga ku weekend lwebooze engoyi lwatereze ennyumba when the man is there you don't have time kati that is the day you want to cook food and carry the kid on the back and wash clothes and when he's seated in that of course wanatula neyebowawo ng'anoonya musimu ng'alaba mu sugar ate nze sooza ngoye mpita omukazi w'engoye n'azooza okitegeera ziba zitukula full time sigenda fumba mmere we are going to eat out kitegeera who tells you to wash clothes when your man is at why are you washing clothes did it kororola bako bwebzi mu gundi notandika okuterezako bwebzi on that day when the man is staying at home then you refuse to pick the call mwomanyi nabadde nsani whatsapp wenda wakagambo typing I'm also typing hello hi nti ayinza olowooza ndi busy nakubiramu omulala yes Bana ibasha tutambulira I can't tusigale wano musana
Oh, camera tugambe, but women should stop those things. You don't stress a fellow woman. Ate kisoka nze bambi mbana muto nga sibimanyi. Obera innocent. Yes. There is no man. Dodo, I'm very sure ali msajja mfumbe yali akwanyi. Nawe Bina ali msajja mfumbe yali akwanyi. Have you seen any man who comes and says, "Now hello, I like you and I'm married and I have 7 kids, but I want to be with you." Who says that? Ebintu bijja luvanyuma nnyo. No, natandika kuga. Sometimes mufuna mkamisa bija, you know, this is my son. Hey, you even have kids? Yeah, I have 3. What happened to their mom, Jali? But we are not okay. You know, we have problems. Why do you think I have time for you? Kati nze oluusi oba ontikidde bwerere omusalaba mukazi wattu. Ate by the way, unlucky me, I've not dated and you taken him man. but oli atabeera gunya tabeera na partner. Kale tugenda wali. Awasi Facebook balekeeko. Katoko tambuze Facebook jobo Nyiga. I have a powers ne wano lowest. Tumeni tamayo ndaba nti nkoze oba bwe kanyiga no manya nti katingeze. Yeah. Na abawala abalala. But because for other things. Definitely. Yes. Bateka mu amadagala simanyanga kasika sajja simanyanga bikoze bicha. Bana Eric aganye mulabe gundi zange naye. Enchi. Our lighting eri okay? It is okay, but Ele kachiyanga this one is high. Entebe bo muyingiramu. Nedda enzita gendo joyo kali. Kuyimbira nzita. Eta ka black. But this people's juice is good. Nange zentumya akalala. Nakasasula kubanga. There's a way it has made me feel. Jika ngeze nendi ebintu nze na olubuto. So you want more? Ginger. You have told her to bring for me. Okay. So, chenja I think people are learning, by the way. The sinato kawali nabi enchalinze Bina rarely gets emotional. Netu jagenda wali. She's about to get there. Yeah, that way njagala. Oh, I got really touched. And, you know, like unlike other women, ababera pestering abami okubaweereza sente z'obuyambi. But you didn't do that. No. Ebintu sibiwagira. Oli leero tompulidde nga njogera ko oli omukyala alangira feke gaza simanyanga mbu yamutekamu sente simanyanga mu music. Ebyo bintu sibiwagira. Yes, You put it in a glass with ice cubes, eh? Put it in a me I want what? Oyagala soda? Guinness smooth. And a Guinness smooth. Nena take mu glass. Take mu glass, eh? Ice cubes. Kati. Gundi chi. Me I don't sikanya na muzadde yenna. Sure. Sorry. No, it's okay. Okay. It's okay. All right. Sikanya. Namuzadde yenna akola ki? Abeeranga akubira omusajja asaba obuyambi. Sikanya na muzadde yenna omukyala. Yes. Gamba nti tebasaba buyambi. Sikanya na muzadde mukyala avaayo n'ayogera ku nsonga ze n'agenda simanya nze ngenze mwani kati era nze ngenze kati ku radio 4 njagala banyambe kati nze era ngenze simanya ngewaani oba n'ogenda ku poliisi omusajja n'omuloopa era nze yansulawo era nze simanya tanyamba biki because at the end of the day all these people you're bringing this story tebaaliwo. Ati munaye babeera bali babitamize big-headed. What do you mean big-headed? Nga tebasobola kuwa. Me, I always tell girls ababeera ku radio 4 chance na wano osobola bagamba tozaala nga tinnetegeka kuzaala oba bw'oba owuliranga singa bukya ku makya ng'omuntu gw'ozaalidde bw'avaawo ogenda kwevuma. Okay, if you're counting on this man, bireke ebyokuzaala bireke. It's not good to support abortion, but it's better. It's supporting, but it's better. But again, I think probably over sex omuveko buvi. Protecting yourself. What do you mean? Anti abantu nyizo gamba kondo tebagala kondo. Batibagala kondo bibiri. Ate contraceptives. Kati let me tell you me. Let me tell you me all my life buchanga mberawo. That time I tried to take Apostina.
is how I conceived my daughter. That was the first time I took a postina ate omwezi negujja ate nga sigulabye nembeera olubuto era okuva me I don't use any contraceptives. I don't use You don't count beads? No, gundi Condoms. Agambe condoms bazikozesa. Condoms nedda sizikozesa. Why don't you use a condom? Why do I use a condom? Okwekyasa. Anagame nagenze mu kulwana. Amayinawo netaasa kuki. Netaasa kuki. Pardon. Sexually transmitted diseases. Why am I sleeping with someone who has sexually transmitted diseases? That means, Bina, you're talking about someone who is sleeping with literally everyone. But me, we go to the hospital to ekebeza every after a month. Hey, sirimu every after 3 months. But you've never tried it out with a condom. Why? For what? Nze mukusoka nali mbera okulwa kisa kya mukama. Nakatera mbera okulwa kisa kya mukama. Sina msaje naye kosa. You check my arms ongambo ba mulimu wali wakatuke nali ndaba n'abawala. You Ka injector bichi. You check. Ka injector Check and something. tell me. Tewali nowhere. Nowhere. So you don't even count the moon bead thing to bikola? What is that? Moon okwata ka bead no bala 1 2 3 4 noga one of them safe days one is. I have a unalinga says I have tried a calendar. Kugundi. Application ya calendar. My calendar. So that means if it's not live, then you can't have it. Neba ngetayagala bitali live. Bakuze Yes, I don't like that stupidity. Ani go genda okusinikirako ebinnyo. Bakuyamba where are you helping me? No, but let me tell you. Baby, I'm coming. No musindika na withdrawing it. No, that is the time you have to hold them tight. Noga, please. And by the way, abasajja bajja kugamba mu comment section. That is the sweetest moment. Oyo sex omutuufu awonga amala ayi camera person oyo mtuufu kati kitegeeza wafuluma kati temukoze sex. What have you done? And it feels good for me. It feels good for me. That is coming. Yes, vibrating. Yes, ngali awo ngayiriitira. Most men, that's the moment when you see them ugly. But the way they look, never get a man, never get a face, no gamsa and gamubiono. No, and that's what they told me. But the thing is, concentrate on your omusajja alina kubanga mubi okutunula omubi. Kati ndoza cameraman amyuka jjukira mweru. He even has this musuwa gujja. Yeah, but me, Eric is me, I like it because they hold me so tight. Yeah, I've never thought of withdraw. And then I feel maybe to be irritating and not irritating and and they can't pawn me your things. Pour them where they're supposed to go. If God didn't know where to put them, then that means you'll become pregnant. It's okay. I take it in this is I did a normal birth. I pushed my baby. Atengo luto lwanumira wiki number. Have I told you ntinze ntyo okuzaala? And then I work. Omulimu gwange gunsasula. Do you know my boss? Do you know my boss? No, I don't. Balam, Dr. Balam is my boss. Yes, he's paying me well. So omuntu akusasula nakwa ne transport allowance yetaga ekifo mu ggulu. Nakwa salary nakwa ne transport allowance. Yes. When you have meetings, you have a buffet to eat. Hey, you people, everyone needs a boss like ours. We have a buffet. You go and self-serve yourself on every meeting. Not these meetings where you take mind agamba niva na water. Okay, water. Where they bring you bottles of water, ice water, water. Nembera ku mazzi olusi. God bless my boss for me. Bless him. Those are the people who have actually bantu abakyusiza obulamu bwange. They have given me second chance to live. Natukako ekiseera nga manyi obulamu buweddewo. Omanyi bino ne bagamba ensi enyenyiga. Let me tell you, I reached a point and
And you allowed. Kati wano wendi ndi mu kkoona eri gye baatugambanga. When that math teacher used to tell you, let me tell you people, you have refused to do my assignment, but you will see this world. Ngamba ne katuba wa math namukola ki teyali kingambye, you know. But God brought people in I think when you're a good person, God pays you, because I don't know, but people tell me I'm a good person, so I think God pays you in the near future. So let me find out. Kati awo oyakunyigira. Yeah, when I was pregnant. So what happened? So with the pregnancy, was it a mistake? No. My beautiful daughter can't be a mistake. No. I'm not saying about the mistake thingy. Do you know, like when you're out fling, fun. having a fun? No. Something comes out that is beautiful. No. So you are dating like for real? Yes, it was a proper relationship. Okay. It was a proper relationship, but this person had, I think, a lot of people with him. Lots of people like women. Actually, Babie and omanyi naliko mbaddeko no na era bye bintu sikyagala uli amusajja nga bingamba njagala onzaalireyo nyo. Well, I'll slap one man's mouth one day. If I ever meet another man who tells me that nonsense. Nzaalirayo. Hey, banaye baby. Tegatu bonding tegafuna amasonga agagobimanyi. Someone told me those things. Someone told me those things for a very long time, and then I got pregnant. When I was 2 months pregnant, they no longer wanted the kid. Can you tell us the story, Ngamba? Before we slap there. Oh no. So, actually, I told this man that I'm pregnant. I have Nino Buzibo. I have a problem with my palpitation. Palpitation yange teri no moteringe yamwe era ne Bina kimanyi ndi special case ne ku mulimo eyo ninenge bayinenge bwenyingira gwezenye bafaako ku mulimo. When I enter, they have to do first remove the AC sugar has come. Okay, now you can put it. She's now feeling hot. But no bira, hey, are you now okay? When you get nga bagizaako sugar bayingira wabera. So jukira bobera pregnant, your palpitation becomes twice faster. Ate nalinga nfuna tax nga even in school benasoma nabo balinga I was bampitanga half life. People who remember that number in physics. Na a number ya half life bampitanga half life. Kati omutima wenfuna kintu ekikozinga high palpitation. Sometimes omusuwa gujaminga, the vein that takes blood to the brain, ne gujaminga, so I have to nfuna attack nengetinga unconscious. During that time I'm supposed to be put at recovery position or get treatment such that gundi omusai gutandika okudda normal circulation like we say. Then nenzire engulu. Now this time I was pregnant, it worsened. Nendwalira ddala kati nga getting unconscious for 4 hours. It started by like 4 hours, then 6 hours. Kigenda maaso. I knew I was pregnant, but I had not yet told by that naliwa daddy wange bombo. And then the honor of the pregnancy nga tunaitona mugamba. Actually nasi nategera nti ndi lubuto I think for first month. Soko mujama omucheke mu glass. Mkwano ndisibo darling ne ice. The ice cubes. Okitegeera. Kati ewaka stepmother wange ndoza yali atandise okukitegeera because she's a mother. Nategeera. Nga ewaffe you know Kenyan dishes by no kufumba any food jofumbe no kubeerako grains. In Kenya it's supposed to be sukuma wiki. Now here in Uganda any meal or no serving irako sukuma wiki. Yes, but here now since greens azimu oyinza kutafuna sukuma wiki, they need to be greens oba nakati oba neidadi wange tali ameri nga teriko greens. Kati nembera greens ozibula bakola entula kati netukwekisa kati nga nzisagala nva nga ntandise okwerondalonda ebyab'embuto. I want to eat only nzamba mpentula zokka. Now I have bad ulcers. Kati they were surprised I loved matoke. When I was pregnant I used to love matoke n'entula. Everyone is surprised kubanga naye sagala yadde neso wani ebeze etoke tebega portion ne baleta portion yange ng'eriko akatooke. Now surprisingly I loved matoke. But my stepmother nga tamanyi ngeri yakumbuzaamu. She's actually a good woman. Yes. She's not like the rest of the people nga by experiencing our stepmothers. Mine is a good experience. Yeah. So of course tebubulamu, but generally ali good. Okay. Ndetya ku ice.
bakutira ddala. Onakitegedde dda ono? Okay, kati nkole ntya? Mulimu already. Temuli ice. Tereddemu nekyo kinene nnyo. Maybe get us a spoon, please. Yes, a spoon. Kati munnange. Yes. Stepmother wange yali alina edduka lyakolerako. My father had just retired from the army. Kati ng'aguze ennyumba eyo ku kyalo bakiyita Bajjo Kisingiri. Gye mbadde mbagamba. Nga oyo nno Kisingiri mugagga. That's why eyo bayitayo Bajjo Kisingiri. Ekyalo bakiyita Bajjo. Ne kati side eriko oyo omugagga Bajjo Kisingiri bayitayo Bajjo Kisingiri. Side eriko Lumansi. Wali oluzi baliyita Lumansi kati bayitayo Bajjo Lumansi. So kati twali no ku kyalo kya Bajjo Kisingiri. And our house was the second biggest house. Thank you. Kyalo, thank you. Okay. Thank you. Kati nabeera nabeera ye nga tasobola kungamba and my stepmother is a Muganda. Banange Baganda women now how bamanya engeri yokwa. My mother sense point blank, she will tell you something when you do something oba koze ensobi si binene mbusibanyanga stepmother nge buli yanyombesa nga ntwalanga mu kisenge nakuyombesa namanaga matinjagala ofulume nga baloti bategedde nti ova wanene musimanga kuyombesa you need ofulume ng'oli fine. Mama wange akuyombesa namala nabuzako nene baba mamanisha singa mwanayo akolawe batu sobola musonyiwa laba you see what Nancy has done here. No gaba before you know it she's telling another neighbor and another one. The whole village will know today Nancy has done this at home. For her yeah, my stepmom kati nabeera nga she made sure I avoid my dad. Kati nagamba ngenda genda ne Nancy ngenda kola naye. She was a sweet stepmom. Yeah. Ngagamba ngenda ne Nancy ngenda kola naye eno kuduuka nagenda nange nandabange meme nsindukira nagamba yagala kyagala Pepsi bikuwe ice yali asiba ice bye batunda bwe bityo. Then after some time I felt like I needed, actually I told her after nali ngenze kulabako ku daddy ku stepmother wange ne daddy wange in the process lockdown nenkwatira eyo nali ngenze balabako ne batekawo lockdown no movement no what nothing bijjukira kati in the process of kubalabako kati ate olutandise okugira 2 months ntandise okulwala ndwadde. We even call this man because kati nali sinajjukira nali muto nga sinaba bagamba mbo babbango bakibo bali bamanyi nti just nkola naye boss wange biki kati yajjako nakyalirako nga ndi mulwadde once. Then he never came back. Then kati nenjogera ne mami wange yambuuza stepmother wange ne munnyonnyola nangamba omanyi you need to call this man. Omugambe nti you're pregnant. Yeah, omugambe. Then we see how we can tell your dad. After I know what the man has replied you, is how I can find a way nze njogere ne daddy wo. Okitegeera. Mama, when I called the man, you don't want to know what they told me. What did the man say? Man told me he got an accident. Tazaala. Logo walunywera mu glaasi. He got an accident. Tazaala akantu kafa bufi. You're kidding me. Do I look like I'm kidding, Bina? They look like I'm kidding. Yes, that's what they said. Yakugamba omuzaalire. Ngera ayogera nnyo ne ku baana. Yangamba. Actually, kyasooka kingambira nangamba, you know what, we cannot talk now. I'm going to call you and then we talk. I was with my friend. You'll meet her. Bamuyita Kathy. She was some yali more loud. I almost fainted again, but now chimanyi ntino ne obo fainting amubizibu to fainting. Otasa nawe munaku. No name bad banana. You know you be fainting every day. Simanga bakukanze you fainted. Simanga you didn't eat simanga you fainted. When there is a real problem. You don't Have you ever seen anyone who faints nga bamudde simu na fainting? They sober up. No. Alalabeyo omuntu gwe basiba ku poliisi n'azirika. Otosobola kuziika toyinza zirika ne bakuba kibooko. So yangamba, I'm going to call you later. So in my head I'm like, okay, let's wait. Meanwhile, no. Before I talk to the man, I told my stepmom I'm going to talk to the man. Lenga
nga simufuna yali busy yali omu ku these people who were going to sale bichi bichokufuna sente ez'abayimbi za promoter bichi bicho kitegeera so nga simufuna bulungi so it took a while nga sinaba kwogera naye kati ndoza stepmother wange nalowooza kagambe daddy wange before he finds out kale engeri gyali omuganda is not proper for a man to find out something ku mwana nga gwe tonaba kimugamba nga alaba kijja by responsible mama we yamugamba leka gambe nze tatange yanfuluma ennyumba ekiro zaali saa 8 nangamba ngende agwekiro mu lockdown yamugamba simanyi oba lwaki yamugamba kiri ndoza yali ayogera naye eyo mu kisenge nga bono gamba baby wo nga bumukwatako mu nviiri mama baby yatabuka I was busy in the room where I sleep with my siblings najja lockdown simanyi nolwaki naye yatukwata ne baganda bange bonabona nga tuli my steps kubanga nze banzaala nzekka mu mami wange ne daddy wange n'atuuka n'agamba Nancy is it true that you're pregnant nekina nikute nekita nekigwa wansi ate yambuza mu baganda bange bonna waliwo n'abato abalenzi ate baganda bange bonna bali tebakimanyi had just told my stepmom ne stepmother wange n'agamba muwala we my step sister mujja na nnyina kuba yali mukulu kunze nnyo be bali bakimanyi benali nkute bena nebigwa banene mpulira nga stress ankutte banene mga daddy let's go and talk from outside don't tell me your nonsense of simanga going to talk from outside bichi nangamba we are here busy thinking that you're sick you're going to die first of all you know very well that your life is little now you're going to die you think you can raise a kid kati ngajukira bo bazadde bange babadde nange bamanyi ndi sickly naye ngamba kati golozo obulamu busobola okwanirira obulamu bw'omuntu kati ogenda kufa nze kuva actually daddy wange ngamba kuva naye gwamanyi nze manyi nti okoze eki food yes nagamba nze I'm not going to have any and then oli baba wange mujja na nyina yali ayinawo omwana nga naye yazalira ku lujja nagamba he is not raising omuzzukulu yina nga talina taatawe wanene he told me to move out and go to the owner of the pregnancy meanwhile tuli mu lockdown yes meanwhile tuli mu lockdown embaga n'abantu okufuluma nganti nkugamba mino tuli mu lockdown ng'abantu bebasedda ku ssaawa mujjuke bebiseera twajjanga ku saa 12 kati that time ndoza abasezi baali ndoza kati nga bali kutwala ennyama ewaka nga nze bali kuŋŋamba mbufulume ngali serious my siblings pleaded with my dad ne bamugamba daddy kayeeba kagende kyanagamba no not in my house. Everyone pleaded with my dad, my stepmother, nagamba bannaye tata Ruth, isoko kakane. Kati omugamba agende wuyo akyali na muradde. Saa 8 agendewa. Nyankutegeze ntebe byaburadde byange ze sawa byayite bikola nagamba yeeraza yeetere ebizibu she knows her life. Bichi nansomera how many times they've tried to treat me byonna nabinzijukiza byonna nangamba get out and I had no way to explain. Kati my mom nagezako mugamba naye sigamba nti balese physics somero because I was already nazo already tusoke tulinde enchanga nagamba amuleka nasula wano naye afulumireko buli awulya nga ayagala asulewo afulumireko everyone had to now go back inside then I first started calling vaawo go away from my face go away from my gund sikanango bakabanga genda you go Now let me tell you, mami wange ne tata wange ntya mama wange kuba ye mulala munyo olimba wange olabwe enti yangoba mama nga ate pro max olimba asobola n'onyo oyo omuntu naye n'amukwatako obukwasi yakikola eyamugamba yafuna buuza abasomesa gye nasomera olaba kana kagalo kange kaneno yolaba tebufaanagana kano kawe teacher yankuba blackboard ruler they stopped teaching that day yakola olutalo atandikira ku asikali wabadde wanga bakumwa what is your responsibility at school inokubanga okumema But as a new teacher who didn't know that I'm a special case tebankuba nankuba then I got an attack oyo naye banange ate tebamunnyonnyola jjukira inanze nzika katugenda mugambo you don't mama Nancy can eat you kati bwe navaayo I thought my father would be polite
nga yayinza okumpuliriza kati ate gwe nsuubira okuba omwangu agaanye kati ng'ate siina ngeri gye ngamba mange nali siina ngeri gye ngamba mama wange. First of all, my mom raised me as a single mother. I saw her experience. Era y'omu ku bano bama, yes, she didn't preach buchai for me to have on my dad. Naye nga enjogera laga dadi we talina makulu biki takubeereddeewo okitegeera bwe bityo, and you've seen her suffer. Yes. Namulaba from day one, namulaba mama wange nga suffering. So my prayer from day one was I never wanted to be a single mother. Nali njagala mukama nze ansaasire waberewo enkyukakyuka mu destiny oba ya family simanyi kikombe ku maama wange. Kati that time I'm now saying kati ngenda mugamba ntya okitegeera before calling the man anti jukira nali simufuna bulungi ng'ali eri busy eri yali ayisawo fayiro z'abafuna ssente eyo. Kati nembiraawo baana mmwe I'm there and then you left. Yes, ate eyo ebajja gye mbagamba bana ewaliya ya emiti mukubo. You can see ate kiri osobola omuti neekola giti n'olaba as if people are doing like this. So like at 2 a.m. you start trekking. Yes, nasooka nenfunako wentula. Yakukiriza okufuna engoye oba yakugamba navaayo nga bwe nali nyambadde ne bye oba nali ngenda nakulya oba mmere gye nasuula sibijjukira nali nabe nasuula. Kati nembeeraawo mukubo banaye nga nze nazena nalekiride. I tried. Kati ate mukubo saatyamu omanyi oba n'ebizibu tolaba kati bintu bikiisa. Nenfunawo embeeraawo nenkaaba banaye banamwe nakaaba. I cried and the good thing is I had space to cry nga nsobola okuba omulanga n'owulira nga at least kotooloko. So then I started calling my friend bamuyita Kathy. Nentandika omukubira essimu nga takwata yeebaka ate oluusi essimu yagijjako. Nemukubira essimu neziwera saa 9 neziwera 10 kyali sitambula naye nina wendi neziwera 11 neziwera 12. Mukama yansasirako olwo yali akeddeko zangoye nankubira nno nga yasaga nangamba gwe kino obedde onkubira wafiiriddwa kiki ng'okuba nze simanyi banye bagenda nakukubira bakumbikire nga naye essimu zonna zebakubidde jjukira nali mulwadde nnyo. Kati ngenda okumuddamu okugenda nga nze reply yange banaye nga nkaaba nagamba naye oli mukaaba, what is wrong? Nemugamba oliwa, I need to talk to you, neetaaga okulaba. Nangamba ndi wano ne wano jangu yali kweri ebbala eryo jjukira nakugambye the owner of the bar was her boyfriend. Kati yali ku rooms jjukira lockdown ebbala yali terikola waliwo rooms kati nga waali awo naye no yalina ebizibu ne mujjawe nga beetwala. Kati neŋŋendayo we natuukayo baana mmwe ne mmunyumiza nangaba naye ogenda kukola otya akagambo kesinga obutayagala konywewo omwana yambuza ogenda kukola otya nze mwana gwe simanyi naye kati kyekyo nasooka nampaawo options ez'okukwata olubuto oba nfune gwe ndusiba. Nemugamba it will be so bad. Nakirowoozaako ne nemugamba no si kirungi because omwana njagala omwana nga abeere ne sense of belonging. Ebyo osobola birowoozaako wano nga tonazaala era nze ono walwega nasobola odduwa gundi but when you have the kid you now know this person needs a sense of belonging yeetaaga ewaabwe. Ekigisa abantu basiba abaana nkutidda nyonyola gwe yakoowa. Lwaki ofuna omusajja omugagga nga yamuzaala mwavu lwaki tomuwa abagagga omwana naafuna kukyapa mpulira. Kati mwana gwe nemunyonyola nagamba omanyi siba omutima nemugamba ngenda mukubiramu. Ate that time I had a misunderstanding with that man nga tulinamu katono mukyala we biki nagamba you call nodamu n'okuba nenjikuba ku luno banaye alhamdulillah nayitamu. Kati nemugamba I need to talk to you, it's so urgent. Nagamba kiki no you can tell me. Nemugamba you sure we can talk? Nagamba yes. Nagamba now I've missed my periods for like I'm almost making 3 months of pregnancy. Mama
nangamba I'm too busy naye ngenda kuddira ngenda bakola kikubira kati bayizawo omutima gwankubirawo bweyava wati ku simu nengamba tangamba nti actually nagamba ne mukwana nga okubirawo omusajja n'omugawo oli muto nagamba nti tozaala nga tubyogera jokingly 3 months wali oluddewo nga tubyogera anti kugambe gwamanya abantu people were busy that time naddala banene abali mu events biki nga bali mu kubanja ssente eri ate omuntu oba nga toli naye mu lockdown asobola okunyonyola ebintu ku simu okitegeera nabeera nga oba nga takwata masimu. Those people who were staying with their women now they were not picking calls because all the time the woman is there okitegeera. I was almost making nali ndi kupiweza ndoze miezi 3 kati nenzira mwana gwe nankubira essimu nangamba wabadde ngamba yes nangamba wabadde ngamba awo nemnyira kimnangamba kakati wakingambye nenabadde sagala kigamba kino kintu sinako nali nkigambye naye kankikugambe kakati nze nafuna akabenje era mbadde ne mukazi wange okumala emyaka 10 plus yensonga lwaki tetulina mwana. Why is Bina covering up? Olaba bale ebiseera kyali kinuma naye kati nange kinsi. Really? So boldly like that? Yeah. Olaba I was holding the phone like this. Entegetege nezimfamba and I sat down. And you're like, wait a minute. Nimugamba Linda, wait? Nangamba yeah, I understand. Bichi. Bana ebyadda konze sikyamayisabi oli yandoza mukando gwange yabiwusa naye yanyiiga nga buli ayagala ayita mu ssimu mukwano gwange bana I was there busy crying kati ngamba mbuze mbozi weyanyumira. Why wasn't I sure? I've told you. By the way, let me tell you, as much as I call myself CEO Side Chicks Association, when I'm sleeping with someone, it's that person at that time until we have misunderstandings and I get someone else. Actually, chikugambiko, right? Sisobola kwebaka nono nga nebaka nono. No. Because I've told you I do live sex. Which so I cannot. Until we have misunderstandings and we separate. Namanya nti kati ono tali olwa kuba nti obuzibu nnina nti nze full time mbeerawo ne replacement bankwana nnyo kati wootukira okwekyanga bwoti ngaali omulala wali willing ogenda for medical test bakunazaaki bana simanyi I told Bina nze bankwana sagamba ne ku radio awo you'll see someone nga yakandaba leero and they want to spend the rest of their life with me. Yeah. Kwanza sinze njagala mikisa ekyo kikyeto omuntu abala n'emyezi mukaaga teri akwanye ebe Syria agamba n'ogamba bana etalina yansi nebwenfuluma nenyimirirawo nebwenfuluma nyinza oba nga nonya bodo banga nonya mukazi oli ow'emiyembe awo ku radio ogenda olaba ng'emmotoka ekupagiza kuma hello can I be your friend literally all the time. Buza Bina zinjira nengambo bakikyeto lwakubeera tebina kye binyambe ate kati nani ninayo ekizimbe ky'omanyi nga kyange ekiriko black neba bana esente z'abo abantu bazibaali zitya ezikulakulana anti ozikwata booti n'okolera ngenderawo ku saloon nkola enjala za mitwalo 24 ne tosobola zirowoozaamu kyamagezi naye zibeera zikolera size abo bantu bokka any money you've not worked for. Yeah, any money you've not worked for. It doesn't pay him. Bwembulirayo omugagga eyakuba omuyindi akapapula n'azimba arcade n'agamba kakati nze nalinga nkola betting era ne okakasa tapangisa because it's me who sold her furniture nali nkolera ku Furniture City weyatwala ewe nga kyali ne Sky is my hobby yali mu senior 3 nga ndi mu senior 4 namutawa nadda ku Asha yakagula motoka juzi ndoda mubanja tobirabanga amisho tabulira nkonga akaba nti esente zali za bisirani buli kyafuna mu kyagenda oba tujika byateke nabagambe bamubanja bagenda musula wawe bamunonya yali myezi beka obenda ezo sente mkwano ezo sente zikola mu kintu kyonna ezo sente
tesibinja ani ne emotoka yatugamba yava kukuula nati yatunyumiza story awo yali yava kati leka nkugambe haven't you seen girls ngafunye omusajja namuteka mu apartment ngeri fully furnished buli kimu era nze by the advice to the young girls ofuna omusajja nagamba nti agala kuteeka wantu kakasa nti wakuteka nti bwagendo so sasula rent waawo ekikola sense kuteka mu apartment ya 3 million or 1.5 nga bwakuta you can't even afford a single room of 150 wabula kati kisingako nakuteka mu room nga bwagenda bwofuna boyfriend omulala ne wabanga zivude mu nsawo yo ngomanya kankubuuze wama anko wa Bina nsobola okugamba osasula rent wa 1.5 nokkiriza egyo giba misinde oyo ne 150 adduka naawe kati tolaba now you're going to live jukira ono musajja abasajja they will put in anything to get what they want asobola okusasulira rent wa 4 months I know or what 2m fully furnished no slaying a TikTok no lemerero okuddamu okola content because enyumba gye waddamu oli wakyaliwo tefaananako yadde newe wali content nakomaawo true or false true batudemu so kati kyekyo omusajja akuteke mu nnyumba ya mitwalo 4 ng'okimanyi I get salary of this amount me I'm talking kunzi sente zinsobola kutekewa emitwalo 4 ng'ojja sobolawo nga tojja nnyiga togenda kolimira abantu simanga nababeererawo otandika okujjukiza abantu nga babakozesa enjala era nze nakutwalako n'oli akafe javazi wakitombererawo then you call us people of bad hearts mbwe simanya they call us fake friends I know kati nze oyagala nkuyambe kiku rent owa 2m kati soko ngambe samulinaye owa accident kwe bagira accident nze nkyali ku accident kati accident no balls babunyigiramu simanyi kyatuukawo ku accident kubanga functioning yali afunctioning busipamuzi babunyigiramu mu accident simanyi kati nkusesa ki we yakiŋŋamba natula bwenti nenkitegeera nenzikakkana nenzikiriza nentegeera kyennyingiddemu single motherhood awo nenkitegeera nenkabira Katonda ne mugamba bannaaye oba nga waliyo eyakunyiza mu kika kyaffe tusonyiwe kale bwemba nga kale nze kansembeyo kisasulira and the next child I get by the that's my prayer today I told you I should never raise another single kid again please kale obusungu buno nti mukama webanga busungu mbulagi your anger has come out and I repent on behalf of all my ancestors I don't know from which side oba my fathers anywhere I atusonyiwe atusaasire which if we are paying for any sin I hope kiweddeyo kati nembeerawo nentegeera kyennyingiddemu to make matters worse nali awo nga ndaba esimu ya mama wange evuga nentegereerawo nti kati kaakati wano kubanga yali yakimponingadde yali agamba omuntu azalira ewaka kukusalaasala obunyama busibire mu kakutiya asuula kakutiya ku mutooyi kane ngamba basi kiwedde nakuba essimu nga sigikwata nakuba essimu nakuba ku ya mukwano gwange nemanya nti kalabaayo kati mukwano wange ngamba yogera naye she's a mother nemugamba mukwano gwange I know my mother is a mother but she's not a mother like just any other mother for she's a mother plus mother pro max nangamba surprisingly my mother was calling me to comfort me na bwe namukwata essimu nangamba nansi oli lubuto banaye empuli yange ebigambo bibiganya okwogera banaye nemugamba naye mama nsonyiwa ngambuuza oli lubuto ngamba yo banedda nga nkana mugamba nsonyiwa nakiddamu yakimbuuza emyundi nga mingi nemugamba ye but I'm very very sorry nambuuza do you know the father of the kid nemugamba yes I do nangamba hey okay now natandika teyayomba surprisingly noza amusukako in my head I'm like banaye munyambe simya mama nti ababeera nga bagibbye ngandaba she's too calm for life nambuza kati oliwa nange ebiseera tetusobola tambula nangamba woofuna entambula yonna you come home nzire waka alina ekiweka mami wange ngabeera kiwe no my mom was in Kenya that time I remember she was in Kenya lockdown yamusanga Kenya lockdown yamusanga Kenya nangamba wenkomawo we are trying to get means when I come back ngenda kutegeeza we meet oje waka naye nangamba nsobola ogendako bane waliwo ne bafu oba yalina ekisundu kyava mutamamaanisha biki so nga ndi awo nambuza oli bulungi kati ate nga ntyano kati weyambuza oba manyi omusajja namugamba yes weyambuza if we are in good terms nga sagala mwongerako kiri ziyinza ovaako so nemugamba we are okay nangamba era nga bankubira nambuza
how is Mukone mugamba ali fine? Simanyi na bwali. Because I didn't want her to kunyiga netubeerawo. Then kati awo obulamu ne butandika okukaluba. Nalinamu akasente ne kanzigwako. Kubanga sente ze nali nninamu nali nzikozesa nze yali eweri ewa daddy wange. Nga obulamu bwali bwatererawo nga tulinamu akasente biki. Kati wano ne kaggwawo. Nondabira embaga. Katono mukwano gwange nga naye ngamba musimanya nga ali kudda makindi. Naye nga bw'ayogera nti adda makindi nga talaga nti waliwo plans ez'okgenda nange. Okitegeera so ate nga sagala kimuteekamu because you now know. Omanyi bw'ofuna olubuto ofuka mugugu. Anything can happen. Omuntu ali olubuto asobola okulwalirirako n'afa nga weefudde muzira kisa. So olina okukkiriza okumuyamba ng'olina obusobozi. Kati nze nekimutekamu ne mugamba kati bana nasooka ne mbagamba basobola okundekera room nembeera nga njibeera mnangamba nogenda beera wooti ate ekyokulya biki. Kati nasooka nandekayo yasooka nakomawo ke eno mu town nga nze ndi eri nembeerayoko for like a week naye nga ndi bulala. Nga I can't even afford to buy yaka to just boil water and take tea. Ngalashye kubira bali abalala bali be wali oli owaffe Illuminati. Anaye mukwano gwange. Ezisaawa let me tell nature. I didn't want people to know my situation because I felt like I was going to become a laughing stock. Ngantandise okwewala buli muntu amanya abantu ngatandise n'otandika ng'obuze biki okitegere. Nali mu weird. I can't explain what I was feeling. Naye nali mpulira nga sisaanidde kubanga kiringa okubeera nga nali manyi Bina ne nga ndaba if you call Bina now you're going to become stressed to that person. Okitegere kati nga saagala kubeera that kind. Simanyi ngeri yakinyonnyola. So ne yakanakubula. Yakanambula nga bwekiri kati yakambuza ombuzi ekyokulya. Waliwo bunga bwe bali bagabeeyo mu barracks nga bulinga obwa soya olunaku lumu nasooka nengezako butabula amazzi aganyogoga nga tebuwoma bulungi naye nga wobunuuna bwokka noonywerako amazzi nga buwoma naye nga wabuteka amazzi tebuwoma. I don't know why I'm laughing. Yeah. Naye nga wabuteka amazzi n'obutabuliramu nga tebuwoma naye nga abantu ebweru tebamanyi nti no I'm suffering like that. Ate abantu abamu be nali mbeeramu bo bali bamanyi mu klasi ndala okitegeera katosobola genda n'ogamba omuntu buli gyaya n'okutuula ku tebo naawe naddukana nasesema ku musaayi nga bwenguddukana n'enkoga jukira I had very bad ulcers n'enkoga n'ensigaza amaaso gokka n'omutwe tolaba nga neno sina magombo kati nali went I didn't even know ever get a full chest. Ati nkugambye the neighborhood I was in wali eringa before lockdown. Oba kitegera kyenga Bina olaba wobeera oyinza okuba nga tosobola kufuluma kugamba muntu nti kakati mpaayo ku dakiika sina minutes. Okitegeera naye nga ate kiringa ku station. I don't go to tell everyone. You know what, sometimes when I don't have transport I've come and told you negoloza towansanga una abakozi abalala ate nakugamba kubanga papa teyaliwo but I normally tell papa then Bino kitegera because you know this person is not going to judge you. Ne muntu ayinza okuwa yawo etano za transport ate ng'oluusi ogenda zimuddiza nefuuka topic olwokuba yakuwa ayinza tayogera na sente ze yakuwa nno omwana namuwa sente za naye tazoogera omuteezerezo omuntu yakuwa emitwalo ata. You know how to do what? You know, like your story is starting and we wanted to use it. Auntie, mami wange we batugoba mu barracks kubanga daddy wange we yafuna omukyalo omulala wobeera ng'oli mukyala wa musirikale barracks gy'obeeramu gy'olina okubeerayo ne bbaawo kati bbaawo wange takyange bali bamuteeka mu barracks endala ng'aliyo n'oli mukyala we ekigera kati nga mamange yalowooza ono yagenda erikola agenda kudda ne bamugamba afande twamudeployinga mu barracks gindi ate eri aliyo n'omukazi tasobola kubeera na nyumba bbiri ne batugoba mu barracks naye ng'omanyi omulimu gwabezaawo mamange etwazi kukola chapati kati manyi okukola chapati sumbusa ebyo biki kati omukyala yali nebba waffe kati nga mutufa kyokubeera mu nnyumba nestressinga nnyo nga mugamba manyi okukola ki sumbusa akankolereko kati omuprocess yomukolerako sumbusa okukola empapula
n'ofumba kawo n'otandika ozisiba n'omusikira mweyo process lunch eyidde so bakubalira ku lunch yaabwe ng'olina okutiminga lunch ya neighbor anti mbeera nabaddeyo kati by default ngenda okuvaawo nga ndi already sombosa namyoleddeko kukyala bambi baali banjagala nga balina ka baby nga kanjagala nga kampita baby nga kampita anti Didia nga anti Didia nga kumacha otegera kati bambi nga bo balowooza ngera nga nsooka ne mbagamba no it's okay temufaayo nga wasuze enjala nemala nenjirya ate olusinga bafumba ebyesitayagala jjukira oli lubuto togenda kukola apetayi kyokuba singa bafumba ebyotayagala ne let me tell you ebintu by'omuntu okubeera olubuto musimanga nga tayagala kwekyo it only happens when you have someone who is providing or when you can provide these things you want bwe biba tebiriiwo let me tell you eat whatever bibeerawo and you eat ate biba biwooma and nothing happens to the pregnancy. That is even when I realized that even these miscarriages, soft life. I fell, zenagwako emirundi ebiri waliwo nagwa ku madaalo lala nali njuzane nengwa batu madala nengire batinga the pregnant tewali kyatukawo ku lubuto. Is there a moment where you olowooza nti banaine yomanyi kanduje? Yeah, bulungi nnyo bulungi kati actually after some time I started calling this man again ngandoza kuba nalinga saa katonda mugamba naye mukama katonda I can't be doing this to me kimanyi nti mbadde genuine biki bicho kitegere nenziramu nenkubira omusajja kati omusajja nangamba you know what the truth is we can't have that child ngenda kuterako sente olubuto olukole ki olujemu mbuuza nga lwabbanga kikati lwali 4 months almost making 5. Dangerous time. Yeah. Chakaba na that. Ate teyazimpeereza meanwhile. Teyazimpa. Yangamba teyazimpa n'ennamba n'agikyusa. Naye nafuna empya gy'akozesa kati. Neera n'okuba. Ye yankubira nga nfuuse star. Yankubira nga labe posta yange. Yankubira nga labe posta yange. Nimugamba yeah that's me darling. Hey. Kati yangamba agenda zimpa naye natazimpa naye we yangamba nakubirawo budget nengamba ngenda kukozesa emitwalo 35 okulujjamu 15 to nurse myself paka nga nteredde era nengamba katonda mukama ogenda kunsonyiwa obadde okiraba nti no I was willing to mother this child naye obusobozi sikola ki sirina kiganye otherwise if I don't do this I might end up dying myself again era tujja fa ffenna okitegeera kati that time in the process never naye katonda olaba God answers prayers naye ndooza aba ayagala nosoka nobeera mu trying I'm not going to discuss the person who sent me money naye yali ankebeddeko awo nemugamba ndi mulwadde nangamba actually yankubira nga babangamba oli mulwadde kati nga n'ebyobulwadde nabivaako dda naye babangamba oli mulwadde biki and we are going to send you this money oba osobola okujja eno naye kati nga ndi lubuto ngamba bengenayo nga ndi lubuto yeah this person sent bampereza emitwalo gyali 3 okusooka emitwalo 3 nesooka sasula kawa amabanja chap naye ndowooza onogenda okujja ate nga ali mu kumpa mulimu twali tugenda yiriba waliwo project nga project eyo project zaali z'abayimbi babale kati nga all together I get 3 million kati nga sose nampaka emitwalo 3 nesooka sasula kawa amabanja nenfuna kitipa nenegayirira avuga kitipa nemugamba nitugenda mu emitwalo 3 egy'amafuta atutwale Makindi awo mukwano gwange oyo yali akomyeyo nga ayagala kuddayo nenga naye kyalina minzi ziddayo netwogera ne gundi n'oyo wa kitipa nakkiriza kati nentula wano mu maaso mweno si kyeya wano mu maaso kati nga afande wajja tuyimiriza mbula kitutambula ng'olubuto bati ng'emmotoka egezewe bati olubuto olugirawe bati mama okay ne batuleka ne tugenda ne tujja Makindi naye ng'olwo tenatuuka nakuzaala meanwhile I've never gone for antenatal. I was going to ask you that what I had never gone for antenatal. Wow. Kati nengenda Makindi gye twagenda wa muganda w'oyo mukwano gwange awe Makindi wansi waliwo stylist wa Grenade we yali asula bali bamuyita Kwezo kalina gye twali tusulako naye we natuukayo yes kati oyo guy yali open bakiga yali open ye nakubira mamange nandoopa
namugamba I'm not in good terms with a man talina kyanyamba biki abyonona eha banaye mamange oba yakola atya oba ba lockdown tebasobola mukwasaganya nga yatuuse dda wangi yes n'agamba njagala kujjaeyo yes n'agamba njagala kujjaeyo n'ajja neeyo gye twali tubeera mba ndi awo nga behind my back bagenzi baloppa omusajja ku poliisi ne baloppa omusajja ku poliisi yes ne baloppa omusajja ku poliisi n'omusajja ne bamuyita ku poliisi kati nange ne bampita now they were calling me to say my man is not helping me but I had never wanted that to ever happen in my life kubanga nali nzikiriza okwowuninga ekintu kyange ne bamuyita all I had to say at the police station titebandabirira biki omusajja bamusalire sente ezabaleeta buli mwezi naye webaga mu example bwe bagamba actually omusajja my friends abo basooka ne bamumeetingako ku kalenda ne boogera naye n'agamba mbuye actually negwa abasajja beekaza he made the issue so serious n'agamba mbuye ayagala DNA mbu he's not going to support me until nga nzadde then afune DNA that's when he will start supporting kati mikwano gyange ne gimugamba oyo Kathe namugamba what about omulabirire azaale omwana bamukebere ng'amuzadde nga tatunava mu ddwaliro bw'aba wuwo omanyi bw'aba nga si wuwo they compensate you kati ate we nawulira ebyo mbusimanga bigezemu ebya DNA nga mpulira too disrespected okitege oba ng'agamba oba nali nebaka n'ekyalo kiramba I don't know I felt so bad I felt so disrespected nawulira bubi ekyo kintu kyannuma paka leero buli lwe kirowoozaako mpulira nga sikitegeera bulungi kati ku poliisi ne bamuyita omusajja n'agamba mbu asobola kumpa $200 buli mwezi asobola kumpa $200 naye ng'olunaku yali aspendinga almost simanyi nakumanya mekazi yali akuwa before yafuna olubuto ennyingi nze nali boss naawe mu kampani kyokka ate nga olubuto kyokka bwafuna olubuto ate senenezi kati ng'asobola $200 buli mwezi mbu simanyanga covid nga bw'ogiraba naye we bampita ku poliisi nze kye nakola nagamba omusirikale namugamba me I'm not reporting my man I have not complained I don't know what is wrong with my mother and my friends but me I've been communicating with him naye just ekizibu ekiri nti abeera too busy oluusi takuddira because nali sagala kuteekawo any friction naye sagalawo relationship mbi yes naye sagalawo relationship mbi okitegeera so nze ne mbagamba banayinze n'afande namugamba awe katwe ekibuye nagamba awe ekibuye ne mbagamba banayinze nembuza mamange nze nakugambye mbuno tetwogera you sure nagamba munno yaŋŋambye nga oba abo bebagambe probably they felt bad because he has taken like a month or two nga tampeereza naye ampeereza n'omudiveni nga bwakuweereza kati nagamba ne baŋŋamba nti kati agambye asobola $200 buli mwezi nagamba it's okay alhamdulillah baba zakoze ekizasazeewo kola olunaku n'ajjayo bando nga nnene n'abalako $5,500 buna nabuteekawo ku mmeeza nagamba zino ezaguno omwezi zino nazizaamu era nagenda n'akuma Harrier yenyu modoka wundo ne gwe yali azze naye n'agenda ku bando ziyakazaliza business mama woolwo nga yali baadaye mamange yanyiga yantunulira nga tammala naye nga tasobola kunkuba naye yawulira yanvumaawo mu Luswahili weni mjinga wewe singini mtoto mbafu wewe mayembera nga mugamba kati mama gwe nga sakulako ng'olopata tange ku police you've never taken me to police to justify that he is not paying school fees but he has never paid gwe nga tewantwala why do you want me to do it akati n'abivaako awo kati jukira ekiketo kikwata ng'oli lubuto ekiketo ekyakwataga nga nfuna nausea nga nsesema nembe kati ndoza ne bali beeralikirira nga benali mbeera nabo of course omuntu yena yerayikira naddala ng'oli kumpi kuzaala oligaye muganda wa mukwano we atandise okola excuses nga mukyala we wagenda okudda biki temusobola kubeera mu bakyala babiri simanga bokukyalo balowooza nze mukazi we bingi excuses awo nga ziraga you have to go kati nenvaawo good thing nali nsanze waliwo omuwala bamuyita Karoke
she's my friend, my very very good friend. Nembera nga mbeera naye era still awo makindi. Nembera nga mbeera ne Karoke ate yali muto ku nze, surprisingly yali akolera wa Hajaruna wabava wa Haruna najja ne piraawo nakulesera piraawo oluusi ekiro nga nti okubeera nze kewaka nengenda nembeera naye yali akola night shift nengenda nentuula ku ewa Hajaruna nembeera naye ekiro kiramba. She took care of me very well. She's someone I'll never forget in my life. Yeah. Kati I'm pushing okutandika antenatal. I started antenatal at 8 months of pregnancy. Imagine. Yeah, at 8 months. Kati bambi nga naye muto nga naye alaba buli kimu kiri weird. Tamanyi bulungi ngeri yakwasaganya wa lubuto. You know how things can be. Nga nange mutegeera. Okitegeera. Then that is where now Slick Stewart comes in. Naye yambeererawo. Wow, be the DJ. Yeah. My friend. But nice. Wali abantu nga bamanja lifetime. Kati nga most time yange when agende ewa Karo yandetera okwekiririzamu kati nga nsobola n'okutambula nengenda nendayako mikwano gyange gye nali nina before nga sinafuna lubuto kuba nali ntya okubabeeramu. Tufunako ku buddawo ne twamukako ewa Atini ne tutambulako ebigere bantambuza exercise ne twamuka ewa Atini eruwafu bwe batyo. Like that. Some principle. There are a lot of people who are there for me. Some principle, Atin Pro, Slick Stewart. Yes, Slick Stewart yaliwo. Nnyo. Era natugamba enjala tebalumanga. Munkubire nga we can even go at his and no siibayo. Ewe waberanga nga waka. Chegera ne mufumbe mmere ne mulya wabagenda. Now that time yali akola album ya very well album nze manyi okuwandiika Oluganda so nga tutuula nempandika ennyimba lyrics tuza uploadinga ku iTunes olwo nempandika lyrics z'oluyimba n'owandika Kiggwa leero yenna ne mumuteekayo bwe batyo. Bambi he was really there for me. Oba mu family ye ne baleeta ebintu manaye musajja simwagala yayogerera bubi erinnya lyange. Yeah. Anyway. Frank Antambi. Gwe mpulira. I've heard of the name. Yeah. He was in some live. Nayogerera bubi. Anyway. But let me ask you, Mubino byonna, is there something that you would want to tell a girl there? Gwechowayiganga gwe. Ekisoka kye nayiga in all my situation. Kyekyo kye nabagambye mu kusooka. Okubeera ng'oli mukwano gwa muntu, you're not their responsibility. Ogenda kukyayira bwereera abantu. Ogenda kunyigira omuntu ogambe gundi namukolera kino ete yankolera kino. You're going to hate people for nothing. In life, abantu bosanga who knew I would ever sit here with you, Bina? Dodo, who knew? Kitegeera, like in life you meet new people all the time. So whoever wants to come in your life, they are welcome. Whoever wants to go, let them go. Okitegeera ekyo kyekisooka. Then ekyokubiri, again, I will say it again. Omuwala yenna bw'oba okimanyi nti tosobola kwezinga mwana nga taata oyo taliiwo ng'ogenda kera ku makya omubuuze nga ye amazzi g'oyiwa musulo gwa kitaawo mulabe yenna wayasamirira oguma gumulinga ogw'abeewaabwe. Omwana muleke bireke abort. Yes, because that sometimes I've been looking at my daughter. I told you even yesterday waliwo ebiseera ebimu byendaba muwala wange and I feel guilty that I thought one time that I wanted to abort her. Yes, I wanted to abort her. Kati olaba ne wenatuuka okuzaala, I called my baby daddy ne mugamba ngamba ngenda kuzaala biki nanzijako. Yes, nanzijako. Let me ask, before that, did he continue with the 200? Yakikola for 2 months. Guno ne guli n'alekeraawo. Omukuba nga tagwata. I was now in the hands of God. It was my friends who were chasing that money. Because of course obategeera, they're the ones who are paying the bills category yawo.
so the 200 basasule ku masanyalaze biki byo kitegeera delivery no mukubire se unatija ko yes kati kisinga kwasenda kunatuka okuzaala nga sina yadde n'ebibiri kasina nadde n'ebibiri nengina mdwaliro olubuto ne lunnuma. It's my first child for 1 week. Olubuto lwatandika okunuma nali manyi ngenda zaala ku birthday ya Atil nga olubuto lwannuma ku 31st ate birthday ya Atil ya 1st of October. Nga ndoza ngenda kuzaala kuba era na ati nono gwempulira gundi yes Richman yes oyo bayogera n'abanene boka yeah. Me I'm blessed like that kati mwe mulaba mpuli batono me I'm blessed like that kati nze ndozola abantu benkabira nga nfunye ebizibu I call DJ Roger and be like Uncle Chiganya. By the way, I want olaba abasajja abantu babalabanga abavubuka abayusing abawala nti ono ali nayo but there are people who are good mu industry nga you just need to sit with them. They have a good heart. Nga you just need to sit with them notegera nti ono muntu muki mulungi kati nze olaba apparently mami wange muradi